babusizaako mwenna gye musiza okutula mwebale nnyo okulaba programu zaffe. Wasiza otya muzee? Era abantu babadde disappointed nga baga nti naffe tubavuddemu ku Sunday. Nalaba abasajja baffe bano betulwana nabo baga nti oba Museveni yeyamulagidde tuvaako bakola party naye ate aliwo akatambi akalala kenja okukuba nga balaajana nga baga nti naye omusajja ono twamukola ki atatuvaako. Era Mwenda yamubuuza Mwenda yamugaa nti but why do you insist on attacking this man? Attacks my habitat. Which habitat? My businesses. Killing people for organs cannot be a business. Where is it done? Tewaliwo ekikolebwa mu nsi yonna. Even Yamini, you don't kill people to export their organs for export. And when it comes to killing for export, whoever is carrying these organs is threatened. That's why we are enjoying 10 million people in 2 days. When we wonder what we want to see the following. Veronica startula kizibu nnyo. Anti amawulire sina raivu. Amawulire baagabula tegabyogerako. Independent monitor. Independent of who? When you cannot talk about this, teri yo lupapula lw'amawulire oba radio eyogera ku bintu bino. Kituufu. Nebo amuchaya data statistics. Nebo kuba amawulire gaabo ate gwe waliwo agenda okubelivinga byoyogera. Allow it. Nebino biself commission digundi. Singa mukola bulungi mwawabukedde ne New Vision. Ate mwaligiwo olupapula lwa Sunday. Kati only weekend edition. Are you working very well? Ate ndakuzida abantu bakyakula nnyo mawu. No, you know Ganti, no ya ino omutwe. To sit down, you would use a proxy. Naye gwe noganti, ebukedde yesinga. Mpolisi mukatali konfoofu n'obusiru n'okuwemula. Ate erinaki. Bosi. Nakwezo bayogera ne bagamba. N'ekyewuunyisa balina facilitation, balina ebirango, balina yes management center baziyolayo. Bafulumya billion waliwo agenda n'azijjayo. To finance New Vision, you are financing a bottomless pit. Zoteekayo ze balya. And they don't control abona media. Kubye nayo nenjijjawo. Media yonna njikubye nenjiseka ku ttaka. Kubanga temuyinza kulya ekintu kiri national ekikwata ku buli muntu yendu lwaki COVID muwandiika nebakuba obwamonita bwakuba ne bugamba bwemulago batandise nga bwe bukiyimbirira kale Museveni bwe yabiweze nga tebuwandiika entwe zaabo bagula bugule. Medias have totally destroyed the media in Uganda. The credibility of the media. Yes. Sometimes stories ziwandiikibwa teziri credible at all. And tuzita advertorials. An advertorial is different from an advert. An advertorial is a story written by somebody and you use it as news. Advertorials. Monitor wandika advertorials. Advertorials. Abagwende beedima. Abasuubuzi. It is going to affect Juba, Southern Sudan and Congo. They have alternatives. Who is the main player in the economy of Southern Sudan? Is it Uganda? I'm not sure. No. Is it Kenya? Kenya inayo real estate. Mutwala menvu, mutwala nyama, mutwala yuchi. Rumonde. Nebo ogenda mu Addis Ababa. Juba. Somalia. The capital of Somalia is what? I don't remember. Addis Ababa is Ethiopia. Mogadishu. When you go to Mogadishu, the UN village is composed of Kenyans. Kubanga bo bayina Kenya Commercial Bank. Nebo munagende Congo. Nabagamba nabalaba bakutte delegation bagitutte Congo. Wastage. Omukongo yamanyira bifulance. Omukongo omunaku ali ankima. Kakati mutwala bifu. In many cases, we are foot soldiers for other countries. Foot soldiers
others exploit. Tetulina kye tujjayo. Ne nze njagala kubuuza abasuubuzi beekalakaasizza bagamba misolo gya URA. Anti kankubuulire. Yo system ya technology esasula simanyi ifris. Problemu yaabwe gye bakola abasuubuzi. One, abagamba you must study the character of Museveni. Working for Museveni and understanding Museveni, different things. Olina okutegeera nti Museveni yaani. Kubanga Museveni alina intelligence ye. Museveni asobola okuddira abantu n'abajja mu Kampala ng'abo abasuubuzi n'abatwala e Rwakitula aba ayagala ki. Simanyi. You cool down your tempers. By the time you reach Rwakitula nga anga yonna bakoze eki. Ate n'atwala 3 hours nga tannabalaba. Ali n'abalaba ekiro. Kati be batutte be babeera tebamanyi kye baatutteyo. Olwaki otwala ebyobusuubuzi n'otwala busungu. Explain the reality. Two, ba leaders baabwe nabaga Sekito bamukwatira Buseruka nga yeekera gavumenti n'afuluma because of amnesty. Do you read Sekito? Sekito has caused trouble. I don't know whether his level of education in economics. Never bamulaba nti walubuto lunene Sekito ayogera nnyo naliko mu luweero nga nwana ne Museveni. Ate kyakutwala ku biyekera. That one will be eliminated. I see. You cannot take somebody when your wife over what we call okulo. You have a conflict. And you take somebody who abused your father-in-law. Yes. Omutwalayo. Tosobola. Yes. Eyavuma Cesar ate gwotwala okukima omukazi. And Museveni has been dealing with these people. Why? I don't know why they don't study him. Ani yali agenze ne strike wa Museveni n'agiwangulayo. Tell me. Makerere University used to go on strikes using films exclusive. One time, Mao led the delegation, the students guild to Museveni. And he made a lot of concessions to them, like when he makes a lot of concessions to these people who don't understand him. After telling them the concessions was going to be agreed with the Makerere delegation. Mao went ahead and said, put whatever you have agreed with us on paper. Museveni left the meeting. The Maos later realized that the university had been closed. Yes, arrogance. How can you tell a leader that put in writing what? It is a message that we don't trust what you are saying. And can he accept not to be trusted? No. But what type of brain do you carry in your skulls? When you're going to Museveni. Until when I go to for marriage, you're a young man, you go for marriage. Then they tell you, put in writing whatever you are going to give our daughter. Then that ceases to be a relationship. A relationship. Guaranteeing a marriage depends on 2 people. Those who is going to get married and her sweeter. But a family cannot state. Now that you look what the current practice. Bagenda mu bondi ne bapangisa ye moto. Ne driver wa bondi yajajivuga. Ne bagiteekako ebimuli naki. Bo bagiwadde omuwala. The following day, you see the girl on the border. Do you see? Do you sue? No. Can you sue? Can the father of the daughter sue the son-in-law? The one nimba? Ababe Makerere. What Museveni does, ye Museveni kasomuteekako ekifuba. N'atunuulira ayawulamu. Bani abalina general reasons ne bani be bayingiddemu politicians. So tosobola kugenda wa Museveni nga kyogamba n'owangula. Except when you are humble. And it gives you concessions which you don't realize at the moment. But this is business. It does not require, it's not run on the mercy of the fountain of honor. But self-sponsorship. Who outnumber the government
paid up students bali 10,000 kati Makerere yokka emala week ezi ngekola graduation kituufu why abaana bangi nnyo ne bakola ekibiina ky'e Makerere ekigatta aba staff baali bakiyitaani Muwasa ne bamwepankirako is Muwasa still active yajjamu Odoyi tango yakulira Muwasa no why because you cannot have university professors going in a strike in many cases universities depend on patents you are the best brain in a country which patents do you have Makerere University biba bya bulimba Makerere University yo simanyi gundi bine byabakazi pads mu papyrus saturate it Makerere University ekoze motoka where is it bus to ziraba aziriwa kayola ati an idea must saturate to be an idea for you to profit from the party. Yes. Where are the buses? Babirako say here for how long have they pumped money? Mwecheche to sobola awo Museveni watu kya musobola n'abategeevu university donors bedima batya you have research you have all the money you have to discoveries which you call patents kintu kino okusaturate kino kuba within saturation nitukirabako mu COVID universities produced many things mu COVID kutuli America kutuli abagundi bayiye ebintu bingi mu COVID China yakola sente zakwatibwa COVID yes abantu balisanga ku account zaabwe kati abachina balina sente zakwatibwa COVID kuba COVID yali mu ngalo who discovered this the researchers and the professors so someone who discovered gets patent and profits from that yes from that netoza ganti waliyo ba university that's why bano babagamba social sciences tizikola niye ati never science nabo tebali mu magezi yes what have they discovered wembulira ekintu kiba discovered twawulira mu senero ideas bagende Botswana ne babagamba nti ente zaawano nene nnyo twasoma Botswana nga tumusoma mu geography wa seniors yes Botswana is selling beef to European Union why bajjente ne bazireeta ne bazifateninga ne bazitunda ku bantu kale bana Uganda yasoma bagenda ne yali akoze bagamba Museveni tumukunda akule nti talina kulamuza why tumukunde yazijjanga yati ero price naziteeka emukono yasooka okudiscoveringa mukono eyekayunga nazitunda why should somebody travel to Mbalala to buy a cow when he can reduce the cost of transport by buying from Tumukunde's farm that is near Kampala? That's an idea. But of course, Tumukunde also was transporting them from there to Tumukunde. Ono tafulumiza mafuta kugenda luddawo ono ye teyegendedde wamugenderayo nozireeta oba buyana tugula obuyana wanongula obuyana obulume n'embutunda kyene bagamba ndi mwakuba Sempijja government farm obulume battanga butte until they said no obulume buno tubulunde nga wabayo omukono gwa government gye tubukima Sempijja did it, Kasolo did it, and many others. Badda mu kuba Sempijja yatonze yasaze ente z'amawako kubanga marish nzenjo bya nenjijjawo naye kati muzeyi bana abakasiita anti abakasiita bali bwe bati they are saying obusolo mungi nabagamba multiple taxation anti zinakola ebintu bibiri when I was in the State House nagamba Amelia Kyampadde ne mugamba nti Kasiita efuuse tribal egezemu bakayondo baani who are not graduates but Sekitu
bagenda nkumba ne bagulayo degrees buli olaba degree y'enkumba oyo mukube mu torch buli awanika sibiinako obujulizi buli awanika degree y'enkumba oyo mukube mu buli ayine ebifeeke yenna nkumba university sibiinako obujulizi nkumba university Mutesa university ezo gye bagula degree ez'obwereere Ssaabasajja Kabaka ayinza okulagira nti oyo muwe PhD gusinze Ssaabasajja n'agimuwa gusinze baleeta gundi Sebutinde bw'abeere kyansala waayo yadduka ebintu biri kugusinze Ssaabasajja degree ziri gusinze Ssaabasajja. The only university I know is Makerere University. I see. And all my children have gone through Makerere University. There people struggle academically to attain degrees. Era bakubuulira waliwo abaana abalemera ku university n'oyo Tamale yali ayingidde mu kibinja ekyo babayita baani basiteput anti yetava mu mwaka abemake gwalita gundi pichi gwolaba bali abasajja b'Emakerere bagolola ebintu bya sex for marks batte Makerere. Makerere is still very strong. Yes, era waliwo that one I'm sure president yakabonereza abantu babiri family ebbiri yakabonereza. One oyo omukazi gwe bayita Ntabazi mumbejja waawo mumbejja w'Ebwamba Kabaka w'Ebwamba yampita ayina omukolo ogw'okuwokinga tourism money nampita to participate tutambule ffenna but the communication have not received the communication. Why? Waliwo professor e Makerere, the man was a researcher ne bamugamba mbu yakwanya omuwala naye mbagala lwaki temwamulinze ne bamukwata. Why? Bamugobayo. The man that was told is in Bwamba seated. A professor, a researcher, Uganda yali badengezi nnyo. Tulina abasajja abagezi naye ejoogo obutaliko organizinga intellectualism. Kakati nkubuulidde university yagikuba Muwasa tekyaliwo finished. Ate mukyala we yali mu ministry kikyusuubira abasomesa ne beediima UNATO where are they? Bagira ne basizingamu ne bakomawo yabaawula bayibuli Museveni yakolera ku bayibuli abandi bagendera mbu omunaala balabe Katonda yabakyusa nnimi gwe batumye omuyika bamunne musuma nange kyeneebuuza kiri mu State House kuba buli agendayo nga bagenze ne energy bakomawo boogera lukica. Talk to Museveni alabamu abali hired n'abalwanira ensonga n'abadividing tiye yadividinga abasomesa abasomesa science n'abakola ki n'abajjamu kubawo omusaala omulala kakati bano balwana basirika. Yes, naye nga baali teboogera ku ssente Museveni yawa UNATO mu nsawo yaabwe tebazoogerako nabaga nti 5 billion Museveni yasooka okuwaba nga alipo ye minister wa education zabulira mu State House tebaziina. Yabagamba nti I'm going to increase your salary 3 times nga buli mulundi mbongerako esente zino endala katukole enguudo infrastructure biki bireete sente zetubawa mu kyaji n'abawasa ezo tezoogerwako ezagenda mu ssaawa tebazoogera. Every teacher bamusalako sente UNATO emusalako sente. Where does this money go? Babatunuuliza Museveni bone babbaziriwa babatunuulira Museveni bone babbaziriwa. Yes, bone basanzeeyo ne babbaziriwa. How much money does a teacher contribute to UNATO? How is it accounted? Museveni alina kyekyo n'okuba Muwasa neevaawo UNATO nayo n'ogidividinga neevaawo. Museveni alina time bagenda okwepankapankanga abamanyi ti ani akumya omuliro mu bano nti Sekito n'omugundo n'obwa Sekito n'omuba Sekito paka lwali kakanyo obujozi bwe n'atuula ewe ne bakazi be basatu abadde yayeekere kati bano bakabalwa Sekito badokita ne beedimu badokita bo buli mwaka medical intern ate bulijjo obawagira ne baleeta kino ekyafukamira wansi ne kimusaba
yeyongereyo. Not to talk about the demands of teacher of doctors seriously. Nekigenda n'entwe yakyo n'olutwe lwakyo kyafukamira. Muzeyi weeyongereyo. Not you have got a real opportunity to talk about the problems of the profession. Nekigenda talking politics. N'olutwe lwakyo ne bakiwandikako nekiddemu bakama baakyo ne bakiwa ssente. Nekigenda wabwakyo omukazi n'akijjulira emmere. Kulikayo mwami kikoze eki. This idiot, what has this idiot done? Instead of representing the issues of the doctors, yes, you're needing to ask Museveni to return. Gwomulagira. Kitwegwe ngalabigwe. Abasawo bali boogera ebyabo ono yadda mu bya Museveni tumu. That's what I told you. Since the COVID we yajja, I was informed. Tibambala ekyambalo kigula pound kigula $100. Libali baga kyojamba tetokiddamu ne baliyita jiki ti jiki agobana covid agabo buka virus dokita bana ababiri bali mu America ne twakia na kwata sente zange $10 ne mbagulira ekyambalo. How much money will I lose if my children die? Kannabuleegi nga nakote kwogera begundi bintu byabasawo. In fact, there was a bishop, an Anglican bishop in Louisiana, who donated obuma buno bwaki. Katuddewo n'obugulu bwako kazunza ndwadde. Ne mbagamba akakazi kano nkeetegereza. Gye katannagenda tebaayo bulwadde. Gye kalaga gye bubeera. Nenkakuba nenkazza mu woofiisi. Mwabulirayo endwadde. Monitor y'ebitandika red eye, amambologa, and monitor yagwa. Turn yourself into a healthy journal. You've lost. I see. But you ambition monitor yagwa. Monitor mulambo guliko oxygen. She has lost. Anti bagule. Monitor is bought. I see. Yetegeera endwadde zonna. Naye muzeeyi buli mwaka. Dr. Kalinaki. Kakati gundi abakozi okyagiwulirayo gundi ekyaliwo buli mwaka mpulira abasawo baddayo ne beeka gwe mbuulira nze nasoma trade union. Trade union ekola bweti 3 principles bwe tutambulira. Trade union ebeera ne chapels. A chapel is the branch of a union in a particular place. We call them chapels. 2, we have what we call a collective bargaining. Nti mwenna mujja nti minimum wage tesoboka mu Uganda. Kubolega ntweyo ntwe gyobole. Ne kubakozi ba gavumenti. Ankati kankobole. They can be minimum wage when it comes to gavumenti. Abasoma wano batono. Let me tell you. Tuyina stock exchange. Where a company floats shares and abantu ne bagula. Okugenda ku stock exchange oyina okubanga okoze amagobe emyaka eki. Esatu. Tell me how many companies is ku stock exchange. Omusajja w'MTN ye yazze n'abavubamu n'aziyuula kasayija oba omuntu aliwo na kasayija akaddiye isinayo nalaba kasayija nga UPM kinana era seba kyakandaliriddewo ideas kizayina kasayija nenyongera ne mulaba ngalesa abasajja buwazewo national road nene mukama we yali wa UPM yesimbawo nga akabonero ttala obwongo tebufa ku ngeri yemu obwongo bulinga nnyama envu bwevundirawo ente bagikere mulimu abasajja balina obwongo bw'envubu namulaba kasayija nzulirenda bakasayija mbanzina mazina mudiro ndaba katemba zamani uluswahili tukita zamani olodi ancient. But I think even the whole system bonaba kuzi kubanga baona yakuzi kasayija yaganti amabati gaze gafumuka mu mpewo ne gagwewanga kasayija tumukubireko mu ngalo kasayija amabati yagayita nsenene yagasanga mu lujja nsenene bakye nsenene tulikwa omusajja minister finance nakalwe wawe nga takasobola bwane tumwebaze babula kuzi bagamba bayita wano opposite tewali mukati teri a minister of finance Moi gundi Kenyatta yayina enkola
you defeat a minister, you become a minister. Moya kwenda kugandi moya kwatu omusajja namuwa fake money n'agenda kumutidopi kugula base ne bamukwatira nga ziri fake moya mugamu musibe namuwadde za kutwala namugambye ewammwe tojja kuyita naye minister wa finance asobola okuŋŋaanya baminisita be bonna banne bakoligizi be n'agenda mu kitundu kye n'azimba amasomero tulaba kana akasajja kagonda kikava kabatawaanya aliwa zake nakalala kasalagana ensalo konsulesi yake esalagana neyakasaija neyanabanja paketani akakasajja kali mbase kikuba kali kakawo ne bakasimu kabyembaawo katuvuma erinya ndirabi katuvuma mbu kisandi bajereza jamu mbu waya bifu nkulekezo nakasanga ko mutoyi nga kapama kaguddewo nikagamba okuliddewo abakondo bajja kunywa kakerega mu Ameria kyambadde nga musaka yisa akasajja ako kakwata amabaati nikawa abakadde ne bazimba amayumba wabo wakotoka sikukulula apana kizibu era kyokola nti tolaba mbwateka mwe yava mu constituency munalumbe ndala nakuba minister namujjawo mbwateka wakinsire ku Kampala mu wangu wakise kikubo semba bulamu wangu baawukana nabe naali mu byeboogera naffe kyekitubezezaawo ti public ebuuza kiki ekiri mu ggwanga kati agenda kikomentinga kaali bajosi bonna ne babejogo lyabwe nendi bamalamu kakati nkubuulira nti abo bamekabe yakakuba ebitongole biringa bina lwaki abakuba nabagamba ti obusika bwa Museveni buli bufaanana ebintu ebyo nampandika akatabo nti obusika bwa Museveni bulinga Rainbow buli lwogituukako tebaayo nga yeeyongerayo Rainbow tebaayo musoke bw'omutuukirira waddala waali tomulaba oba omulaba walala abantu gamba nga kapoemu sikyakamanyi balungi kalimu nali mu nursery ti in one morning nti gundi the sky went flying through the sky the old sun said they knocked their heads and started crying. The old mother son came and said, "Oh my dear," she wiped out their tears and in the process when other skies came, one indigo in blue, green and yellow, and the rainbow was made. Kanasari yakajukira mzee wasoma nasali emyaka jamu nasali yaliwo kugambye nasomera nasali mwatandika nasali nagisomera mu ssomero ly'abayindi we had an Indian school ng'abaana babaddugavu tulimu aba nze mutani wa mirundi n'omulala wa mubiru Dick gundi yafa miru n'omukazi yasomesanga mu nasali bamuyitanga Mantadola yes nze navuganga ku bugaali bw'abayindi nali manyi nasali tuwejingira n'abakusa bayina no okugenda mu P1 wamalanga kwata kukutu okusasula mu baasi omwana omuto ng'amala kwekwata kukutu wabatanatuuka geresa abaana bo is not automatic nti okwata kukutu no that was the measurement kati because I spoke early 6 months kitange natwala mu ssomero ly'abakristaayo but in the meantime nasoma nasali mu nasalo y'abayindi ekalisizo waliyo nasalo y'abayindi we are only two blacks nga ffe tuvuga ku bugaali bw'abayindi ne batuwamu my father was influential ne mubiru yayina mutabani mubiru yayina edduuka ekalisizo one of the pioneer businessmen n'oyo mapapula ge bagamba omugagga edduuka liryaliko Joseph Kemukasa ne liggwamu ebintu ne bamujerega kati asigaliza amapapula si sente edduuka lyagwa erinnya n'alitwalira ddala anti kyafuuka sente kakati nkumenye nteneka nti abasomesa yabakuba badokita n'abakuba ab'emakerere n'abakuba yonna tunagikuba mwe temwebuuza nti naye ono omusajja atudde ku kyeso ng'atukuba kakyala buli kaseera akola atya nabaga nti you must diagnose Museveni has a disease abakuba atya
which disease I think is not good scientific for the country. You cannot send atubba mwe babba buli lunaku mu mulimu badi naye kati muzeeyi kino people are not even interested in Museveni. They are saying he's government. Nabagamba nti obusika bwa Museveni bulinga Rainbow kati fa abamuhozi tubadde tubulaba Rainbow yeyongeddeyo emyaka 7. Yes. Yeyongeddeyo tuli mu dairema Rainbow ekoze iki yeyongeddeyo emyaka emirala 7 5 n'ebiri nono munno yabulayo okutuuka ne mujja wafa biddwa nnyo business yebagijeyo ogenda kuba bobutambi busatu oli nokono kwa kizunzo lutwe nga katiisa abasawo b'emulamu kabeese bategeera jogulira bwendo bere ddala kuba bankubira organ trade bakubye jogo n'endi bafumula mu nnyuma tewali yali abakubye nganzi bamonyabonyeza nga bakola business ajja kufama era go home as a district era kamono yizi njusi wisi n'engenda naye bampita ekyankwanzi nalimba malawo ne bampita mu ngende ewagundi ewakalugere nekiwono nalingi esibi ekyo kakano kagamba tumukozesa endagaano ne bantwala ewakaliisa nali mutta tomuzeeyo togana gondi zonna ebakozesa usisa akawala nenkadusaawo nembakubira nembakulyetigera anesoleboba opazo ekyo bugondi bafuumadde mu nyumu ne bizinesi yaabwe nengitta ali nkugamba temukatabo kangaako ke nabagamba nti obusika bwa Museveni Rainbow nabagamba nti abaana 12 baali basamba mupiira kukyalo tena twazibanga ogw'ebyayi ne tena sikyaziraba ebintu bibiri byesikyalaba byetwazanyisanga mbuto goli wazirabako byetwazanyanga bwe biti baginne waayo n'okuba n'endala tezabanga mukabakanjaga fe abaana babakagazaali gooli nga bayindi be bazitunda gooli yabangamu akantu munda bwe kati nti nga bw'ojasa tekaliyo gooli twaziyitanga gooli nga okanyuga bwoti ne munno n'akanyuga bwakuba eyiye ng'agirya gyoteeba gyokola ki gyotwala but gooli disappeared. I don't know why lwaki tebakyabikola byabulamu abaana tebakyazanyira mu ttaka tebakyesiiga ttaka omweso zaala twakubanga ebijanjalo tubikola ki bwe byereka bwe biti ogw'omunaana byonna ne bitunula waggulu bwe bigera bwe biti nga 10 twabiyina omweso guli mento omweso ekituufu omweso naye baguŋŋana basimiranga obunye nti omweso gwennyini singa twalina amagezi naffe omweso twali ku promotions ne gutuuka ku international level kubanga ino emizannyo gy'abakyayina gyonna gizze kuki we would promote omweso omweso mathematics enkaaga ensanve nowetolola bwoti notebuka bakubate zotaddemu zonna uyina okubala nti bwenzira emabega ate nga twakwatanga empiki ntuzikola bwetu n'obuuka egondi ogenda speed wamtoteeka tewala abaganda bakola nti ne bw'onooyesa olunaku ojja kwalika kituufu ojja kwalika abavubuka bagenda ne banywa enjaga ne banywa walagi ne bakola ki tewali gwe baali bakutte ku mukazi apaana bodeyo yeyo okugaa nti kati nyuka oba wamuguze emeka oba wamuguze emeka kati nyuka bode ekulagira nti kati kola ki kati oweddemu olemerawo bakuba 7 bode kukuba 7 akati kuga nti abaana baali basamba omupiira gwabwe ne gugwa mu kinnya naye nga mu kinnya ekyo mulimu emisoto eyasookayo okujjayo tena ne gumubojja teyavaayo n'owokubiri n'owokusatu n'owokuna nembaga nti why couldn't these people sit down ne babuuza bali abatadda kiki ekirimu but everybody jumped in ne Kenya musajja asuula essimu y'amaanyi ng'eno negwa mu kabuyonjo ne bayita abasajja ba kabuyonjo kozi mulimu toxin bakisima kikke wansi batuuke ku levo yaki gaasi neefuluma bonna yabattirayo. You must examine why is it that Museveni defeats everybody? Agenda yamu defeat including professors. He makes his homework. Akulonyereza
mukayanira ki nze mbagamba ebintu biri ebi ebitawanya abasuubuzi ba Uganda bye baali bagambye president ne bibeera solvable. One over four, you must have a national chamber of commerce and industry. Ne ku mulembe gwa Amini yaliwo ne ku binayiso omusajja mumuyita Kabuye yafiira Nairobi. Kabuye yajja n'agula ettaka yina kampuni ye yasooka okugula ettaka. Yes, national chamber of commerce and industry mukakigongo yagirya n'ebizimbe n'abitunda. Ye yatambula ebweru yekka n'engalabi yali mukakigongo Oliver yakuba ekintu kyonna n'akijja ebizimbe byonna n'abitunda. Naye oliwulirawo gavumenti erimuvunjisa muze Kenya. Kakati oyo nga temunnamuvunjisa muze Kenya, abasuubuzi alina okubeera ne national chamber of commerce. Kasita is Kampala Traders. Era obwo obusajja bwa munisa n'obuwumba tuutu bwabwo bwakubye mbw abakongo tebakyajja n'Abanyarwanda. Affect neighboring country. How? Tebutambula. When you go to these West Central African countries, ebintu byonna babijja Brazil. Not in Uganda. No. Kambuze mzee. Ulina bakasajja kwa monitor nka bereda obusiru bwako kakalina kikategeere. When you go to Namirembe Road, basi za Rwanda Reserve parking. Are they there? The Trinity. Are they there? Wali wagulunga ku site oina. Awa wagulwa. Era banjogera ko mbumbeerawo nnyo kubanga nze nsooka okulonda mu Banyarwanda abajja. But nali maze okukibala nti nina pulogulamu ya Lwakuna ku gundi eyo ya Babu. Nga bwembeerawo ntambuza n'ebigere. Metro eyina jjaamu gy'otalabangako. Ekituufu oluguudo lwali lubi nnyo. Metro baagiteeka wabi nnyo. Buli wantu wonna wabeerawo jjaamu okuva ku ssaawa 12 tolina bw'oyita. Eri mu senta yaki ya nguudo. Kati nze nabeeranga Abanyarwanda abali awo nga baasi ze Rwanda ziringa walabanga ku UTC oba ku airport. Baasi namba gundi baasi nga waliwo bafumirawo manya Abanyarwanda tebalinga Bannayuganda. Munnayuganda w'omutegeerera anywa ekiba ya bbiya ng'aliwo okujjako ababbi. When you say group y'ababbi but ye Uganda tanywera ku girasi girasi bazibba ne bagenda nazo tanywera ku ki era baga nti otafiire bayagala omubba ssente z'omwe nga balowooza nti minisita bamubba ye otafiire ekipa gy'osumulula asigala n'akakyokolo mubale ebyobusiru akubalira obukyokolo ogisumulula akakweka nange kenyini sibbibwa. No, the issue is not in money. You are not honest. Nze bwonziba nkugamba nti njagala kino nontwala ssente zange because I pay affront nze nsasulirawo. Sometimes bakomawo ne bagaa nti wasasula muga sumulula ensawo olaba wali temuli mu ssente empya. Naye nange esibbibwa Moi yayina edisiiwe ng'ennyumba bagisulamu abo temuli mukazi. Moi naleka siringize bisatu eza Kenya mu suuti ye kumakya n'azikeberamu namugaa ssente zange zimu bunzibye. The man did not believe nti a president can search his court alaba basenderera ebisatu mwezi and Moi was extreme yali atestinga ono namubuuza obba ssente zange lwaki siina nnyumba waffe lwaki tewambuulira. That was Moi. Banyaffe bagendanga ne basuula ebinusu mu kisenge ne bagaa genda oyereyo genda oyereyo ssente ne bazibala ne bategeera nti ono omwana aliba muki mubbi ne babaleetera ebinyeebwa oba entungu ogisekule n'akomawo n'akwata akazingonyo n'akakuteeka mu kamwa nti kagaayi n'alaba ebinyeebwa ebiriko n'ategeera wakoze eki obibbye. Embooko n'etokota tetuyita mu madirisa tetulyanga tetunabye mu ngalo tetuli manya maaso mulizaala ababbi badirisi days azadde omubbi asinga azadde omusawo Muganda asinga dokita. Ebyendaku zino bakuwa minisitule n'otabba oba musiru ate nze saabira mwawo ne 5 billion national zitwala. This man must die a district life. Mubye yalitakubwangako kakati abasuubuzi nkugamba nti balina ebintu ebi oba bina. One, toyinza kuddira musajja azimba kizimbe mu Kampala n'omuwa grace period kusasulyamu ssente emyezi egi
yes chovola babigwa bazimba ekiro n'emisana ate singa baali babafunidde materials ng'abayizi bye baakolanga naye ekibi ekiri mu Kampala nti bw'okizimba nga kya plastic oba kati enyonyi ya plastic n'aluminium enyonyi ya plastic n'aluminium bye bitazito n'okebera entebe z'ennyonyi zibikanga za steel they are not steel kakati ebizimbe by'omu Kampala ebyo bimugamba baali panze empagi nga bolaba Mandela kyezimba wali ku lw'ekyengera bapanganga mpagi ne basonsekamu yiza n'okubanga si concrete abantu bakyazimba concrete why musisi bwayita eblock ekkuba material empya ndala wetagisa byuma nopangawo ebyuma nosonsekamu when you are using bricks kibolaba brick na meka gondi kajansi ekimuteesamu butazitowa weight emisayimba gya Uganda gibendinga lwaki giva mu scrap kakati emitayimbwa egyo givudde mu scrap olina okufuna element gyogiteekamu gigume gibendinga omutayimbwa okuyimbibwa kumenyebwa oba okuwetebwa kibulaba omutayimbwa ogutayimbwa okuyimbwa the word ekiganda word is okuyimbwa naye tolaba nga bagizinga bagizingisa byuma ogenda ne kwadweya nga wegiri awo bagiweka nga bwegyogenza ate ogwo mutayimbwa gusi mutayimbwa okuyimbwa kwe kuweta kakati gwate toyina mutayimbwa ogwo si mutayimbwa woweta si mutayimbwa waliwo gino egifaanana bwe giti egirimu enjola bwe giti egyabanga gy'amaanyi that's why bw'ogenda okuzimbula ekizimbe abayindi kye baazimba mu Kampala amatafaali gaali gattaka nga simooki bagateekangamu obuti obugagumya kati kitegeeza muzee ensonga esooka looni omuntu aba n'ebbanja nga limutuddemu kimasi akizimba wansi wakiri kalina bbiri zikole ki abantu bayingiremu atandika okusasula so unless you address and how do you address it banka za Uganda zaagwa banka kasazatandika okugwa nga abagulirland banka neegwa nemusasulako ba miliyoni 3 aseti zayo nemuzibba people naire banka yagwa cooperative banka yagwa enjovu kati mukasa yejimbira tefe y'Abaganda yafa buli muntu kabaka guddemu enkuluze buli muganda ateeka muzaaki nidde omuganda nga ateeka muzaaki kububbi bwamanyi obuli emmengo kakati how many banks collapsed era na bino byatandika building society byaliwo waliwo omusajja nga bamuyita amagala galiho premier building society continental buildings byonna byagwa mismanagement byagwa oba lack of government support ate bwe byagwanga ng'obawaabira premier building society nga baga yakiseka continental nga amagala galiho jukira premier bajogera nko premier building society nze mbadde wano engeri gye babbyemu abantu kakati abantu bo basookenga sente ziri mu mayumba strikes ng'ebya covid banka baziggadde baganye okukola where do you put it wano ogenda ne mu banka n'osimba layini ku sente zo kwennyini n'omala essaawa 3 ng'olinze ogye emitwalo nze na banka gye nagenzeemu nalekayo obukadde bwange ebi bibiri banka gye nagenzeemu sijja gyogera bwe nazzeeyo ne bantambuza emirundi ng'egi paka omuntu lwe yaŋŋambye wazijjawa sente zino wazijjawa ti money laundering how money laundering kakati kasitootawaanya abantu this is why bano abasajja tebaasoma psychology wa muntu lwaki abaana bafiira nnyo ku kiriniki era omwana oluba okutabuka ku kiriniki mutwale mu ddwaliro eddene ewe tebakaabirawo kiriniki tebakaabirawo but why do women prefer to go to clinics and kuwaka doctor tebaagala birokola se omukazi yajja agamba nti omwana we mulwadde musujja muwe empeko oba omukuba empiso tayagala kusasula zaaki zakebera musaayi study the psychology of the population nti once katisamuleeta ebyo mu Uganda mulimu ennaku enkulu mpitirivu nebagaa nti mu Uganda omuntu yasoma trade union
tasobola kukola mu factory okujja nga factory nga yinatu yavaawo ngene yamwe yagwa tuyita kuddira mbwa n'ogikuula manyi. Where do you find a trade union in a ruling party? Simanyi nange. When a trade union must protect the workers' interest, who is violating the workers, the government? Baliyo batano abachikira batano. What do you do? Abachikira trade union mu parliament yaba ba ruling party. Kakati abo bana kuyamba ki? Tiwali kibagenda kuyamba kubanga look what the Labour Party niyo gasojjogano gasoma simanyidde ddala. Tony Blair yasanga Labour Party muli mu trade union ne Gaddafi yabawa ku ssente nga Margaret Thatcher alifuuminga ebintu bya Bungereza tebikyatunda bweru made in England public holidays gundi okusasula abakozi demand zibiki n'alwana ne trade union n'abakuba ebigo efuga emyaka 16 ne railways national privatizing nezidda mu bantu ba bulijjo competition akati Tony Blair bwe yajja yagoba trade union mu Labour Party separated the two. In Uganda is the reverse. They are mixed. The trade unionists who are supposed to protect government people against government exploitation. A part of the government. A part of the government. Bakolechi. Byonna bifu. Bwe tebitambula. Bwe bagenda ewa mukwano obe w'omuntu omulala violating amateeka g'abakozi baliyo kintu kidogo. Yes. Kambuuze muzee. Kakati bino kasiita byenga. Anti nkubuulira kati ekyo kimu. Bo beekwasa musolo. Anti kyenkubuulira si musolo gwe gubalya. A tax is extended to the consumer. Yes. Yes. Gwogisasula. Waliwo musuubuza waliwo ayongerako bwongezi gwe customer. Initially when you analyze the situation teri musuubuza sasula musolo. You were collecting agent for the government. Yes. Byotunda kwe kuli omusolo gwaki? Gwa government. Gwa government. Atakusasula ye muguzi. When you go to Nordic countries, ezo bakuddiza sente zo ng'oli visitor. Waliwo office yogera gwetereka receipt zo. A visitor ananisi tawa musolo ku bintu. Genda yo ku airport. Bagenda kuddiza sente zo. Mu dollars. Nabaga nti ekyo ne kibeere waffe office ebanzigale. Sirawutudde. Oli nyenyenyo gende ngagakupi. Ngagakupi. Genda ku railway station. Genda ku railway station. Toli anti yabuka akabaati. Akabaati. Bw'oba ogenda ku railway station. Etikiti yo ginyiga mu booti. Insert it somewhere. Kakati ne kakugulira. Omuddugavu abuuka kabuuka. Ekituufu. Why? Omuddugavu tamanyi nti bw'oba tosasudde takisi n'ogibuukamu n'odduka. Abata obawulira. Musajja agenda n'abaga nti kajjaasi 10,000 ne bituula. Biba binaatera okutuuka e Kajjansi. Amafuta ge gayongezeddwa. Bannaye mumpeereze ssente ku petrol station wano tuzivunjise. Nene nga chapati. Bannanga abeeyo mu nene nga bbaati. Nga chapati. Bannanga mumpeereze ku ssente mu abadde change. N'abuuka bobosene eriyo oluguudo kyagala kubba. Kakati gwe bw'obba takisi omupiira anaaguguza ki? Omuzungu kye kyamugenda mu bwongo patriotism ebeera biruti tayi si ya Museveni gyayogerako obwogezi. Patriotism oyina okuba nakugani nalaba abasajja nga balina motoka ya gavumenti eriko enamba za gavumenti ne bagisiba emipiira gy'omu maaso ne bagivuga nga egy'emabega gye gikola egitambula kutta mileage bagyeguze mileage. Yes. Batwala emotoka nga 10 nga kutta mileage kuba ziraga mu works ne bazeeguza mileage eweddeko. Kakati eyo patriotism bana abasobole bali ku nsanja bavu bali ku symptoms. This man alina okubasasula sente nyingi mu kizimbe. Why? Naye yazeewola ku mbuzi ku nte. Leeta embuzi ozaayo nte. Banks za mbuzi ku nte. Okitegedde? Bulungi nnyo. Yes. So ekino eky'omusolo izinani ate gwabwe omusolo butatunda. Omusolo to impose a tax. What's the role of the taxation? To levy tax for government. Two, okuddira ekintu ekibadde kigira tukita elasticity of demand, the responsiveness of a price change to the consumers.
tulina kyetuyita giffen goods nti sigala ali addictive, enjaga is very addictive, omwenge very addictive. Omanye nti Mayanja Nkangi nga ali Minister of Finance yasalako omwenge ne gudda ku siringi 1000 series zeyongerako. Lwaki? Abagunywa bali constant. Abagunywa beebo. Kakati bano babali banaire Breweries ne bakola ekirango nga bakoze ecupa ya chairman ng'etomera zinne waazi ekirango kyagoba abantu ani anyooga obulala ecupa yennyini etomedde zinaazo chairman teyagwa bino USB mufere waffe omufere naga nti aleese engule ereko kabaka simanyi ya muwoga asiriwaza abantu. Cassava was deliberately brought from Europe, from Portugal, to make Africans fools. Sitaji bugende Vietnam ne bakukwata nguwa omwana muwogo bakusibira kana katoko kamuga kananu aleete wana bemige ekikutta bukwata omwana bimukwata n'amayuni gaga n'omwana okwogera bwayise gwe leeta baby leeta omwana yavulali ku bwayise alifa tayogedde kitamatta mabuta bwayise ali dangerous tewabaddewo wano embwa zineetewo waka nabaga nti German shepherds bazigoba mu Europe ne bazitta ne bazimalako. Kakati buli omu prestige abeera n'embwa kaali embwa yabadde terumye omwana wange Brigade ye nategedde nti yawonye kubanga n'amalusu g'embwa okugulu we gayiise okugulu kw'embwa amalusu okugulu kwabibuse ekitegeeza is poisonous. That dog is poisonous. Gamba mose twazigama rabies. But when you look around okudde buli kintu kyonna emukifuula prestige nessimu prestige nessawa prestige genda okebera essawa z'abantu abasinga obungi mu Kampala nfu decoration tezibala ajjako bwati n'afunga abantu balabe wama essawa yagondi egula sente essawa ya Munyenga waliwo wano omuwala Munyenga akoze lema yamwageza ekitete kya miliyoni bwezi gundi primitivity wini Munyenga alaivolism kenzo yaguze motoka ya miliyoni 600 kingi gundi waliwo n'omulala ow'entebe ya miliyoni 600 nezo yatazina bazibawa nezo ze motoka tibazina. You cannot no Uganda bamanyi bulungi mayinja eri anonyo gitunda kozi kadi yasigala mu State House zemba kubira nenkibaguza boke nyini bamanyi kadi jeri bagikuwa obako dodingi charge kageni nabagambi sibiddawo nabagambi ndi Museveni musajja mugezi nnyo nga bwako baba bweli omulimo gwa Museveni kusiba pati mulabe wafulumidde kati yakoze abayimbi ababe omusajja akuwadde biliyoni 6 kenzo zotajja mu galazo jja mu sente mmeka zotakwatangako naye bw'anakolera mpaka nyama kange lwona agenda kuba this is public money. It can be audited, of course. Ne babasiba taxpayers odayo n'omwereegamu kakati mukyadda mukola galaasi kuba bakusasira baani bamulya sente nyingi ng'ate abazibba abalala kakati yabawadde mufuuse bayimbi be badongobe kakati abatadde ku kintu ekyowaggulu nabagaye nti enkobe y'ebusitemu ogiraba n'enkobe y'egondi wali ku Kaluma zamanyira menvu ogitwala mu National Park bagitirayo temanyi kweyigira. Omukyayina akugamba yigiriza omuntu okuvuba mu kifo ky'omuwa ekyennyanja kati kitegeeza eyo gurupu y'abayimbi Museveni yagikubye yagikoze eki agimaze timugenda kuddamu kuva mu muntu anti kati abawadde what do you want Balamu bwe kibanga Balamu obadde owagira muhoozi obadde osubira ki bwa minisita mbukuweereddewo ono omukazi alupo yali agenda okubeera vice president wa Mbabazi amukuwadde olwanira ki nze gwatana nasootinga nze kagwatana nasootinga era munoonya balinzise naye kakati ekyo kitegedde nti sente abagaggaze beewola banka zaagwa toyita kutya banka ya Sudiru n'ogibba
Sudiru yali alabika kabira kirabo noyogera naye n'omwewolako noyogera naye muntu wa wano nali simanyi nti Sudiru bamuzaala Gindi Bukonjo bangamba yinayo n'amaka g'amaanyi Bukonjo ndi musajja mukonjo Sudiru I ask him, is my friend. Yagendayo mubuuza. But y'olw'okuba yakulira wano amanyi nti kasooli gwowerako sente ku luno yafa omusana tegwakola ki. Can you tell it to the banker's money man? No. Can you tell it to banka gye bashareholders bali London ne bagibba Sudiru yasobola okubawa abiri London bokka bawolezebwa London bali wano. Kakati hamusinga teyali musajja mugagga nnyo sente ze tebaziresa kano kabanka Museveni kakolopinga tebuli asasula mu revenue naye walabyeko omulimu gwonna kabanka ogwo gwe kakoze oba kasupportinga omupiira oba kasupportinga ki akakabayindi akakakandi kafere bufizi bakiwanuka be baloya baako baani bakalugire. Where do we find this man nti obaddizaako abantu banka esasula nina ttiimu y'omupiira? How does it pay back to the public? Tolina wogiraba nti yalina bulanki baba kakunise bwe bali baali babala nti gundi ekisaawe kimunemba kimutwaleko. This way n'omwana wa BMK bwe bamuwadde okuzimba gundi sente bazikomeza mu mito. That's why these bagagga collapse. But when they meet Museveni ate obimujjako gamba nsanja bavu ate muzeyi kyeneebuuza when people meet Museveni anti bagenda na byabusiru nti the issue is not taxation. Taxation means you are an agent of government. Bw'oba totunze bakusalako yes bakuzikujjako. But people are claiming that this payment system taxes them multiple times. Nti ekyokubiri URA baguza simanyi ifriso olina okugula akuuma simanyi olina okusasuliza service olina okukola biki ebyo byonna then plus the competition with the Chinese. Ekyo kyomba muwogera they have competition with the Chinese everywhere. Nawandika ekitabo kyange nembaga nti Abachina bajja bookera wano. Why? The moment you compete with the nationals over resources you are hated. This is why the Indians are hated in Uganda. I mean yabagoba waliwe yabalwanirira tiri why they were seen as scavengers. Naye nga ate abayindi basajja batto nabo abangereza babajjako industries ne babafuula ba traders hawkers. Abayindi abajja okukola wano leero bafuuka basuubuzi gundi abangereza ne babawa okukola mu economy. Omuyindi ono bwe bali mufubu tula wano alidduka aligenda nga mumyufu. If you want to stay in an area, avoid what the nationals can do. We need real investors from China, where we don't what Ugandans cannot. Even these ones are real. They go open factories, but the problem they come down in the shops. Ugandan men complain about Chinese policies. No. Ne Tanzania we bali ba Chinese policies. Abasajja bagakandebe ku China bwafaanana. Baba bunyabo. Nsimanyi. Naye noleeta mu China asika chapati. Mazima. Noleko mu China nti ye ewaabwe babimuweereza cheaply talinnya na nnyonyi. Gwe nolinnya n'ovuganya n'ono. Tosobola. Abachina beekweka mu bafere bawana. Bo be baluzinga. China will be hated. Zambia baba hating. Everywhere the Chinese are hated. Like they are Lebanese, West Africa and the Indians here. Muchinana mugumu. Omanyi nti abasajja bakwata bakazi bayindi bokka. Yes. Batu madda. Nabo katubalageko. Bakweka ki? Kakati mwachimulating a chitwita bogi. It is the responsibility, in my opinion, of the Chinese embassy to caution their citizens. Don't involve yourselves in businesses that are not the Ugandan can do. Don't you realize it is the importance of the Ugandan government to check the foreigners? Now they operate to be business. Bano baba kozesa. Abamudu governing am China. Bano bebayina okumanya the Chinese have no future in Africa. I see. Yes. Kubanga ebisawe babiwamba. Bayingidde mu business. The Chinese will be hated here.
omanyi this is an example kituufu ne bwokibuuza Museveni abachina abasiyete nga bagenda Karamoja bakoleyo olukuudo nga abasajja bakola Major Warriors bawakana omuchina afesasi ogata baso omuchina omutwe nga bamukubako empaka ate abachina bangi ne baga nti the Chinese have a practice of hiding themselves. If you go to many supermarkets, there are Chinese foods. Emisata tujiria bamanyi okwekweka oyinza okusanga mu Uganda nga mulimu abachina millions they know how to hide themselves. Abamu bayita bakoleya abalala bayita baki. But in my opinion nze singa ndaba Chinese embassy gwe nalibuulidde is your responsibility if you want to live here longer like the Americans, like the British, like the French. Why are people in West Africa being disappointed by the French? Of course. Kubabba. The French kubabba. Kubabba abafalansa babbi nnyo. Babbi. Genda mu Central Africa gye nkugambye. Ensi za West Africa zonna zalina amafuta. They were the oil was exploited by a French company, Petrofina, on their poor countries. Abafalansa babbi nnyo. Bali mi babbi nnyo. So you agree with Abasubuzi alleging that the Chinese are outcompeting them? Yes. Ate Museveni n'abagamba kakati nti mulwaki mulinnya ennyo. Yes. Bano abajja wano baavu. Ebintu China byeguza European Union si bijja wano. Engatto y'omuchina teva ku mukolo. Gitwale engatto y'omuchina. Nende naava ku mukolo kubuko. Ebuko swalira. Ebukayo. Sole ekukamu. Mukwano gwange otafiire yannyumiza. Yayina embaga ya mutabani we ng'agenda mu Europe ng'agula engatto eri very expensive ng'amanyi mu Uganda yagiina yekka aba ali ku mukolo n'alaba evubuka eriyaye nga nalyo lijambadde n'alibuze engatto wagiguzeewo agenda ogikebera nga mungulu kwokka kwefaanana eyiye munda bipapula oyo gye muchina yennyini walabyeko omuvumba oguvudde China. Omuvumba gwe China guli gitera kuva UK kiriko made in China. Yes. European Union, the biggest trading partner with China is the European Union. You go to Europe, olabeba China byetu. China ekolera abagagga n'abaabo. China ina company ya government etagabanguzi ne joint venture gabenguzi. But they will make their stay in Africa very short. The Chinese will not last like other people. Kasama mutandika kati kwa kankubuli mu Uganda. Why do people hate Banyarwanda? The Congolese have been here. Sheikh Mukongo yali musajja Mukongo. Tomuli ya Sheikh Mukongo yali ow'amaanyi. Sheikh Mukongo yali musajja Mukongo. Yajjano nga ne Mukatoliki. Bamuyitanga Sheikh Mukongo. But they had a lot of influence. Who bothers about the Congolese? Tuyine waffe Paulo Omuziba. Bamumanyi yavaawa. Tanzania abaziba bamanyiddwa. Abarundi mu Kirundi. Why the Ugandans concentrate on Banyarwanda to the extent that Gashumba comes up to fight for them? Abavandum and the Banyarwanda saying abavandum tekiriyo abavandum kitegeeza abava mu ndemu nga mama omumune abazaala be bavandum. These are Hutus, these are Batwa, Barera and the Tutsis. They're different. Why? Because Chichari's Abanyarwanda abo bantu ejema bakagame badduke wano. Museveni yabateeka mu bifo eby'amaanyi. At one time, ejema yali deputy army commander. Nabeerako ne deputy minister of defense. Nga gundi bayingana yakulira medical services mu magye. Abantu ne batya. Era nakati kyekiriwo. Bagamba nti placing them in strategic positions, government positions. Yes. But you have Banyarwanda from Bufumbira. Abafumbira. Nabaganti I recently went to attend the burial of omusajja yakuza kujja Kimbowa. Nayenga yasoma misa yabagamba nva Bufumbira. Era nabagamba nti Katonda tamanyi ddiini kati misa gye tusomye wano etuuse. Naye nga bw'obatunulira eyo bonna Buganda tebagimanyi.
banna bakobe ekibakubya kiki Kalwanga omuyita ye Kalwanga ogamba Kalwanga ye Kalwanga ye Kalangwa amanya bagagandawaza bagakyusa waliwo omusajja gundi bamwitangani yaliko ne minisita gundi Kirenga waliwo Mulenga ne Kirenga yetuuma Sserwadda n'asomera ku scholarship ya Buganda n'awasa n'omukazi Omuganda obwakabaka bwe babukuba mu 6 n'addayo ku linnya lye mutabani wa Ndazibonye erya Ndazibonye ne lijja yes kati nebuuza kakati why the scare anti gye nkubuulira bw'olisoma gundi akatabo ka Makiveri akatabo ka Makiveri kakubuulira Makiveri agamba if we want to use the foreigners put it in the police abantu bemiko kubasi bazalirana but the moment you put them in the army you've made a loss tebafirya nsi etali yaabwe the man Makiveri gives you an example waliwo ekibuga bakiyita Florence abasajja badduka nekiwambibwa abagwira badduka wano ku mulembe gwa Amin badduka kasa Sule yafiira mu Lwere yali muvuzi wa tanka Batanzania ne bakuba tanka ye nabo bonna Abasudani baatema Abakongo baddeyo bamaliya Mungu Makiveri akikubuulira ne if we want to use the foreigners put the foreigners in the police babere bulutu bakukubira abantu emiko when you put in them in the army ati mumuzanyi tewalyakkiriza kufa genda osome Jordan the Black September Palestine bali bawambye Jordan the Palestinians you down road the Black September in Jordan bali bajiwambye foreigners ensi bali bagikoze nga bagitutte this is why bonna bagamba Israel recognize bana basajja as a state bafune state ya why a state whenever state tebagenda kukola bya nalukalala kutega bomb a state in obligations UN obligations Afghanistan abatalibani basoka ne bakola efuje ne bakubana eminara gy'ababaka ya myaka 10 ne bakubana najibula kubasangawo yali president messages waliwo mukama wabwe nga waliso kakati where the Americans left Afghanistan ne bajeyo bebajeyo do you see Afghanistan in the news? No, they are now a state. They are concentrating. Yes, the Taliban are now a state. If the Palestinians become a state, then they are guided by international rules. Of course. You don't interfere in their affairs. They are already independent. Yes. It is better to deal with the state actor than dealing with the non-state actor. Yes. Non-state actor mutezi wa bomu. Talina obligation zonna. Bamuvunana mu uwa. That's why omuyekera bwalumba bwatandika gene government ogirwanyisa nga Museveni declares openly have declared the one Ugandan government Museveni did it